Okay. Olwaleero neeyongedde okukakasa nti Uganda is a joke. Bannayuganda basaaganye ebyaddala. Mujjukira omukyala eyakwatibwa Sarah Bireete, eyakwatibwa poliisi ewakaawe, era poliisi we yabuuzibwa lwaki baamukutte, misango ki gye bamulinako, poliisi neva negamba nti bakyakola kunoonyereza, bajja tutegeeza emisango mu maaso kaawo. Olunaku olwaleero oba enkya ya leero aleeteddwa mu kkooti. Ekifaananyi kyolaba ku screen abadde ali ne David Lewis Rubongoya nga bali ku ssimu nga balina oba oliawo omuntu omu gwayogera naye. Ffenna I strongly believe mumutegedde. David Lewis Rubongoya y'omu ku bagenze ne bamulaba, era I believe alabika y'omu ku balooya be. Omukyalo ono kyaddaaki poliisi emaze nevaayo n'eyogera emisango gye bamuvunaana. Mu bbaluwa eweereddwa ng'etegeeza omusango omukyalo ono gwavunaana, gwe ssebo oba nnyabo andaba, ebbaluwa eyawandiikiddwa Uganda Police, era ne bateekamu ensonga lwaki omukyalo ono bamuvunaana. Gye njagala tuyitemu. Lwaki nkugambye mu ntandikwa nti Uganda is a joke oba Ugandans joke too much? Njagala ogitegere mu nsonga eno. Now this is the charge sheet Buganda Road. Babadde ku kooti ya Buganda Road if I'm not mistaken. Charge: Uganda versus Sarah Bireete, adult aged 49 years, Munyankole by tribe, and a lawyer and a resident of Chiwogo Namwezi village, Bukerere parish, Goma sub-county, Mukono district. Statement of offense. Kati wano wenjagala omanye ensonga lwaki omukyalo ono yakwatibwa, yeno statement of offense: unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 39(1) and 2 of the Data Protection and Privacy Act. So bannayuganda mwegendereze, konna kookola mu butamanya abasajja basobola okukakwatirako n'osibwa. Ekyakwasizza Dr. Sarah Bireete bagamba unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 39(1) and 2 of the Data Protection and Privacy Act, caption 97. Particulars of offense. Wano bagenda batubuulira kye yakoze. Sarah Bireete and others still at large between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso, unlawfully obtained or disclosed data to wit national voters information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Uganda, my country. I love you so much, Uganda. I love you so much, Uganda. Omusango gwakwasibwa Dr. Sarah Bireete okusinzira ku charge sheet gy'olaba ku screen yawo. Dr. Sarah Bireete wakati w'omwezi gwa January ne December omwaka 2025 guno oguwedde, ku bifo ebimu omuli Kampala, Mukono, Wakiso district, mu bumenyi bw'amateeka baafuna data alimu ensonga z'abalonzi be Uganda ne babyasanguza ng'akakiiko k'ebyokulonda tekamanyi. Naye bannange gamba nti kaweddemu mu comment section, gamba nti kaweddemu. Omukyalo oyo bamuvunaana, yavaayo n'ayasanguza ebyama bya national voters information. Why panic now? Kapanic kakutta abasajja ebyata. Omukyalo ono ekyamukwasizzwa unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 39(1) and A and 2 of the Data Protection and Privacy Act. Bannayuganda
ababeera ku mitimbagano mutandike okwegendereza. Emu ku nsonga esinza okukwasa abantu oba emu ku nsonga lwaki abantu bangi bali eruzira, it was intended. Abasajja bano ssemateeka waffe alambika bulungi nnyo nti abantu balina okumanya ssemateeka waabwe. Trust me, believe me, almost 70+% abali mu makomera eruzira eyo bavundirayo lwa nsonga emisango egisinga bayinza n'okuba bagizza tebagimanyi. Bino Dr. Sarah Bireete I believe ye yali akimanyi. Yes, I believe that because ye munnamateeka. Naye kikubamu akafaananyi nga bigudde kunze misipe waabwe kimbuyege waabwe nga ngudde ka information somewhere nenzija ku mukutu n'enkabawa ne bankwata. Abasinga tukanyaba ne bamukutidde bwerere. Now bano abasajja it was intended era abantu bangi nnyo abagenda okukwatibwa kubanga agambye Sarah Bireete and others mu charge sheet and others still at large. Ekitegeeza nti oba bakutte Dr. Sarah Bireete, there are still more others going to be charged with the same offense. Mujjukira omusango bakwatira ba Eddie Mutwe, unlawful parade. Negwine emisango era gibira gyakwekwata ku bisubi wallahi. Fena tukimanyi why this woman is under bars. Ali mabega wa mitayimbwa behind bars. We all know this is one of a few ladies in Uganda that have been vocal ku nsonga z'eggwanga Uganda. Buli kibaddewo nga mbutuufu kityoboola eddembe ly'omuntu ono omukyala abadde keynote speaker ku nsonga ezo. Njagala kubuuza ggwe olowooza lwaki bamukutte bamusaako saaki? A very bogus and a very bogus nja kiddamu emirundi gyonna charge. Njagala soke weebuuze bamukyalizinze for unlawful obtaining or disclosing of personal data. Ono data yamugjewa in the first place. Yamugjewa. So finally oluvannyuma lw'ennaku zizo ng'ali mu kkomera bamaze ne bamuwa charge sheet era gye ndowooza nti bamaze kutuula meetings ziteekwa okuba nga zaatudde. And trust me, there are so many that are going to be apprehended on this same charge sheet. Banji nnyo. So go wenna alaba video eno beera mwegendereza. Yes, abawa information ya ddala ffe abali ku ground beera so much mwegendereza. There are so many charges ze bagenda otussaako oba ze bajja obbassaako nga mbutuufu togisuubira. No one thought, tewali yabadde asuubira nti Sarah Bireete bagenda muteekako such a charge. But of course it has happened and it is happening. Kyemmanyi mukyala mugumu because tewali kyeyayogera nga takyetegekedde. Bw'abadde ng'akyazibwa ku mikutu egy'enjawulo abadde ng'ayogera ebintu bino naye nga kyemmanyi yali akimanya nti at one point sometime they might arrest me. Naye kama Katonda yasinga omumanya eggwanga Uganda wano wetutuuse. At only 1.5 million okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu osobola okwefunira poloti mu Jolo Quality Properties. Just simply call the number wansi awo enamba eyo gikubeko. Omukyala oyo ayogeza ddembe w'omutuuka ku mugambe simple mpulidde alanga ku Jolo Quality Properties. Agenda kukunnyonnyola ensonga zonna agenda kutegeeza estates empya we zagguddwa ate asobola n'okukulambuza. That is if you really want to make a tour ku estates ez'enjawulo. Kyolina okukola kiri kimu tambulamu n'akasente nti w'obanga otuuse ku estate n'osiima tolonzalonza sasula ate obeere nga weeyagalira mu polotiyo. Mwebale nnyo okuba ate nga mutulaba. Thank you so much. Please kindly share the video to as many people as you can.